gyoli nkulamusiza kaswete bulungi je barako jotusaka engalo ng'olina smartphone oli mu kibanda oli mu saluni oli mu barracks oli mu ddwaliro oli mu yafeesi oli mu katale oli mu arcade wonna nkulamusiza kaswete bulungi mwebale kola mwebale kweberamu bwe mala okubabuuzaako ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano saagala obere wattima tulina obudde butono nnyo information gyendeesa olwale zimu ku information ezisinga obukulu mu Uganda yonna mu kalulu kano konna saagala onyumira obwomu njagala ontambuliza video eno olina option y'abantu 10 sharingirako 9 akamu akasigadde wakoteeka page of account yo omuntu atalina access ku mugookiriro guno alabire ku page yo kali ngenda kusaba tambuza akatambi kano option y'abantu 10 sharingako 9 akamu kateeka ku page of account yo tulyoke tusasanya information nga bwe tulina gisasanya bwe mala okusaba kutambuza akatambi kano ngenda kugamba mpite abantu bano wammanga first and foremost muntagingira president Mr. President wa Kyagulanyi Ssentamu nkusaba otuleka video kano muntagingira Mr. President musaba atuleka video kano timu ya mawulire yonna emuliko mwandibadde musharinga video eno abali ku timu ya president ya mwandibadde musharinga video eno n'abakulembeze ba national platform jala musharinga video eno kubanga eri crucial nnyo ku information gyengendo fulumya olwala information eri crucial nnyo eri obulamu bwa president bwe mala okusaba okutanga president mumpitire abakulembeze ba national platform bwe mala obayita mumpitire no Nyandwe mumpitire Muhoozi Salimu Sale Jeneti abasajja ba NRM bonna babeerewo saaka abalagira Lambejja basavale manava babere ku video eno abantu b'embale mwenna ebuduuda mubere ku video eno namwe mbeetaaga ku video eno tulyoke tutambuze video ngira mumpitire omwogezi wa poliisi ngira mumpitire inspector general of police mumpitire chairman wa kakibi okulonda omwami Simon Mugenyi byabakama mberejo abere katambi kano tulyoke tusimbule ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri bwe tuva mu bulango tusimbule video alright akalanga kasooka kasoma People Power National Platform UK. People Power National Platform UK bakutegeeza breaking news. The leadership of National Platform UK, they're informing the public, mostly Ugandans residing in UK, that they will be organizing a peaceful demonstration at BBC head offices. At BBC head offices, it is called a peaceful demonstration at the BBC, which will take place on 9th January 2026, time 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Address, Broadcasting House, Portland, Paris, London WA1 1AA. The theme, calling on the BBC to end its complicity, silence on the coverage of lack of democracy, brutality, and human revelation during the ongoing Ugandan elections campaign. For more information, please contact the leaders of National Platform UK, as usual, on their usual contacts, telephone number, and email address. Kano ke kala kakulembeza wa National Platform gwanga lyabongeza bakutegeeza ati mbere obunyo mu kwekalakaasa ogenda kubeera nakozo mwezi mwenda nga bagenda kugenda ku offices za BBC okubategeeza nti waaki beesirikidde nnyo okuba tebasobola ku broadcasting oba kulaga obuvuyo buli mu Uganda Museveni bwakola n'amagye ne poliisi okuba nti batuusa ku bannayuganda yo nga BBC esirise. Ako kawedde akalanga akasembayo. Alright. Campaign trail ya wiki eno tunatera jukball ku mutwe era nga program esembayo egenda kubeera yanja. Leero president abadde buduuda embale tasobodde kubayo campaign olw'ebizibu engendo banyonyola nenga abadde buduuda ebadde successfully embale yo eri mubadde muzobozi bungi nabo banyonyola. Olunaku lw'enkya lwa Ssande n'omwezi 4 omwezi ogw'olubeerera mwaka 2026 president agenda kubeera Sironko ne Bulambuli then which egwe ajja kubategeeza program endala ku lunaku olw'Essande akawungeezi eneera wiiki ejja. So n'ensonga eyo olunaku lw'enkya abantu b'e Sironko Bulambuli mubeereeko ennaku z'omwezi 4 president agenda kubeerayo ne campaigns 2 mu bitundu ebyo then alyoka akomekereze East alyoke atubuli ekyekiddako. N'olw'ensonga eyo akakalango nkajjemu. Kati tugenda kutambulira ku speed ya yiriri. Kansoke mpisewo general information ndyoke ngende ku security alert. Kansoke mpisewo general information tuleke tugende ku security alert. General information zizirwa. Alright. Bulijjo mbagamba nga information
ne mwesuleyo naggamba information bwetuuka nga musirika bannayuganda mwerabira nnyo ne mugaana okutegeera tewali kintu kifuluma ku mainstream media oba ne kifulumano ku social media nga nkifulumiza ne tekitabeerayo kibeerayo olwomba kijjawo bojja nze zamba kubira omulango ogutakungula nti mujje ssente mu banka mukyagaanye nzize mbakubira omulango ogutakungula mujje ssente ku akaunti zammwe mujje ssente mu mobile money nga temuwulya Uganda Communications Commission yafulumiza ekiwandiiko lwakuba emazina egamba mbu ekyegaanye tekiriyo kyafulumira ku lwajjo nga nakuza omwezi 2 ekirango kigamba kitya kigamba bwe kityo kigamba bannayuganda nti buli ayagala okujja ssente ze mu banka bamuwa amagezi azijjeyo sente zo ku account mu banka zijjeyo neziri ku mobile money zijjeyo ng'ennaku z'omwezi 8 jjalo tezinnatuuka 2026 olw'ensonga bapulaninga okuggyako network yonna mu Uganda so nkutegeeza kankawogere mu luzungu amu beebuzabuza nga bafuka tebanaabye newankubadde yevudde n'egamba ekiwandiiko kifu n'ebino ebintu mbadde nze mbibagambanga Uganda Communications Commission has informed all people having bank accounts in different banks in Uganda, please to withdraw your funds, their money earlier before 8th January 2026 if you plan to use during the elections period. Please be aware that bank service will be unavailable during this time. Nebagenda kokoko inawagamba mobile money service. All mobile money and Airtel money service will be switched off nationwide starting on 8th January 2026. Kati muganda angalia Uganda jasendeze ku mobile money gendo okendeze ku serezo na ku account bwe binangwawo togamba mbusa kutegezeza kyajagado soko bategeza muna ngachiri general wadde bo bavude bagamba mbusi kituufu n'ebino byenkugamba bituufu onakurencha rasand nyizo okuli coding anenzija na kawungezi ngenda kuleetera baani abadde babba ssente ku akaunti z'abanna Uganda baani abadde babba banka nga ssente ziragaluddawa ekyo si kyekindeese wabula bagambye ngenda zibaleetera enkya naye nga kiriki yonna y'Abanyarwanda Abaganda mannya Abasoga mannya nga ssente bazibba bazizzawa bazizza Rwanda awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kamala okuyisaawo security alert eno njagala egende eri president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President wonna wooli njagala owulize security alert eno mu bulungi nnyo ekisookera ddala security alert eno basoose kuyisa radio message bwe mbagamba radio message eyo message eyisibwa aduumira amagye ng'egenda mu bitongole byonna ebikwata mundu omuli amagye ga SFC omuli UPDF omuli military omuli police omuli ne prisons n'ebitongole bire bya mbega omuli ekya Semwai ekya ISO n'ekya ESO byonna ne operative bafunye message eyo saako na ba traffic babafunye message eyo kati radio message eno eyise bweti mugiwulirize either bagenda jijjawo oba bagenda jirekawo read radio message esomi bweti radio message bwabwaka obuyisibwa akulira amagye ng'ategeeza abasirikale bonna kiki ekigenda okukolebwa kati wulira radio message esoma bweti date radio message date time group DTG in bracket standardize 3 p.m. January 3rd, 2026 to all military units and divisions. Impose country-wide curfew. Time 6 p.m. to 7:30 a.m. All over starting January 9th, 2026 over and at date until stand down order over use military. Distributed Technology Group DTG over CDF ASP so over.
radio message bayisize gamba bweti nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 eri abakwata mundu bonna ku division zonna mutegeezebwa nti bagenda kuteekawo kafyu mu ggwanga lyonna ng'atandika saa 12 mpaka saa 1 ey'okumakya nga kafyu nayinza otandika ennaku z'omwezi agenda atandikira z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026 kino kijja kubaawo mpaka nga bazzemu okuyisa message endala nga bamaze okuyisa bye baagala okugijja bajja kumala kuyisa message endala kati kino kiri ku pepa mukitegedde bulungi nnyo kati radio message nkimaliriza katugende ku security alert ya president kati Mr. President manyi kwoli ne ba comrades kwe muli eno security alert gye ngenda okusoma ngenda gisoma kubanga ngifunye okuva mu drone zange ngeri under draft ngemaze okudraftingibwa ngenda gisoma either bagirekewo oba okugireka kitutu abort okwabotinga mission oba bagala kikola nga bulijjo mbagamba wuliriza bulungi nnyo kasweti Mr. President kwali kino kye planning okukola kiri already drafted kiwandiikiddwa era kigenda kute sanctioningibwa okusindikwa mu unity zonna muwulirize bulungi Mr. President nkusaba wulirize information eno bulungi ngenda gisoma mu luzungu ensi yonna emanye esoma bwete approved plan by SFC, DS, CMY, ISO, ESO to arrest Bobby Wine on Friday 9th January 2026 after switching off internet in Uganda on Thursday 8th of January 2026 and Bobby Wine B arranged before court on Monday 12th of January 2026 late evening to answer 62 electoral cases by Byabakama and police. There are also 6 more charges, security-related cases that Bobby Wine appear and be charged in the Military General Court Martial in Machindi, Kampala, on the televised on the eve of the elections, Wednesday 14th January 2026. Security cases including katusoke tukomakaawo nkadde eri mu Luganda bakugambya nti bino byonna ebiwandiikiddwa bikkiriziganyiziddwako nga byakyama ebitongole omuli ekya SFC DS yayitibwanga CIM omuli ISO ESO nga bagenda kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026 oluvannyuma bajjeko amayengo g'omutimbagano mu Uganda olwokuna lujja kubanga 8 omwezi ogw'olubereberye 2026 omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bamutwala mu kooti ku Monday ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye 2026 akawungeezi ajja kuba avunaana emisango 62 Byabakama gye yamuteekako ate oluvannyuma ajja kuteekebwa emisango 6 egyefaananyiza ku misango egy'ebyokwerinda egyo egijja omuleetera ate okukyajingibwa mu kooti y'amagye e Makindye mu Kampala era ku lunaku lwe lumu ng'enkeera lwakusatu nga 14 ogw'olubereberye 2026 bajja mwongerako emisango emirala egyekuusa ku gy'ebyokwerinda kati emisango gyengendo basomera gye gino wano wammanga bagambye bati 1 baagala omukyajinga emisango gya treason bagambye omusango gusooka treason that Bobby Wine plotted to overthrow a legitimate government of President Joseph Tibahura Museveni Kaguta bwe musango okusooka nti omusango okulya mu nsi ye olukwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba oba yagezaako okwagala okujja gavumenti ennonde eyanyandi Yoseferi tibahabulwa mu buyinza ng'omusango gusooka omusango gw'okubiri gubagezaako bino biwandiike buwandiisi ne mujja birabako oba babisuule wansi kuliko terrorism that Bobby Wine, others in prison and others still at large engaged in acts of terrorism. Robert Kyagulanyi Ssentamu
Bobi Wine nti ye ne banna bali mu kkomera saako n'abalala abakyagumiza omusu benyigira mu bitukolwa eby'obutujju. Tugenze ku gwokusatu. Espionage, that Bobi Wine has been stealing security information of the defense forces and sharing it with European countries without permission from the CDF or CIC, the president. Ebagamba nti omusango okwenyigira mu kusomola ebyama Robert Kyagulanyi Ssentamu yenyigira mu kusomola ebyama byamaje saako ne bekitongo ky'okwerinda n'abigabanya n'amawanga golyo oluli mu European bonna amawanga gagatiramu mu kyondo ky'abazungu ekya European Union nga tafunye lukusa okuva ewa CDF oba ewa CIC ngono ye president ndowooza oba commander in chief Nyando Yosoferi. Tugenze ku gwokuna. Misplacement of the prison ogwakuna, that Bobi Wine knew of the plot of overthrowing the government of Yoweri Museveni and failed to inform the government about it, to report to the ministry or police. Nti President Kyagulanyi Ssentamu yamanyako olukwe olwokusula gavumenti ya Nyando Yosoferi era n'atasobola kutegeeza bekikwatako bonna. Kati gino emisango egimu bw'ogisoma gyakyewusira nga bwe bakola. Kuliko ogwokutaano baguyita murder, that Bobi Wine has personally participated in the killings of the people that have died or have been killed at his campaign rallies across the country since the campaign began on 29th of September 2025. Nti omusango bamuvuna emisango gy'obutemu bagamba nti yenga omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba mukutta abantu abattibwa nga bali ku campaign trails okuva campaign result ngena kuzomweza 29 mwezi ogw'omwenda 2025. Omusango omukaaga, disclosing voters register to cause insecurity, that Bobi Wine and others still at large unlawful obtain and disclose the national voters information controlled and or possessed by the Electoral Commission to cause insecurity in the country. Nti emisango ebirala ja kufulumya information ekwatagana ku nkala z'abalonzi n'abalala abakyalira ku nsiko, nti information eno n'agifulumya nga tamaze kufuna lukusa lufuna information eno. One message wesembereyo, Bobi Wine will be remanded to Toro UPDF barracks, and according to the CDF General Muhoozi Kainerugaba and Chief of Command General Nyando Yosoferi Bahaburwa and General Salim Saleh etc., the intern will be off for 3 weeks in Uganda, and the UPDF will use internet blackout to assassinate opposition political leaders and crush all Bobi Wine's supporters. Mr. President, message ojulide bulungi njize mu Luganda njize mu Luzungu. Kati ebintu bino nga bisomedde president n'abiwulira n'abalamu biwulidde bulungi nnyo. Ekirungi mbadde ku social media nga mula police engeri gye badde conductingamu embeera zaayo, amagye engeri gye gadde gakolamu na buli kimu kibadde kigenda maaso. So tembeera surprised okuba nti ebintu babiwandiise, naye ffe tulina ekizibu kimu Uganda. Tukulembera abantu abataasoma abali mu office ezo. Ekyokubiri, tukulembera abantu abali mu kutya, tukulembera abantu abagwira. Video nyina simba yokola ku lunaku lwa kumeka lwakusatu nti ye lwakusatu, if I'm not mistaken, doza lwakusatu. Nabagamba nti ku mateeka ga Geneva Convention agasawo UN tegakkiriza musajja yenna oba mukazi yenna eyajja nga munonyi wabuddamu mu ggwanga eryo okufuuka omukulembeze w'eggwanga eryo. Kiba kitegeeza nti bano abantu abatufuga bajja kuwamba nsi nga ba refugee. So Museveni ne banno mwenna ne bw'oba azaala omwana mu Uganda si munna Uganda, family ya Museveni mikwano gye gyonna bonna ba refugee tebakkirizibwa kufuga ggwanga era ekyo bakimanyi. So kati ekyo mukitegedde bulungi, security alert mazojo ya president yavuddewo. Tugenze kuyokusatu liga yokusatu. Njala kulopera Catholic Church ekereziya ebunanira mu emirembe gyonna. Njala kulopera owekitiibwa Archbishop wa Kampala Paul Semwogerere saako n'abakulembeze mu kereziya yonna. Njala bategeeza nti state yennyini epulaninga okukwata Reverend Father Deogracius Chiri emugguleko emisango egy'okuba nti
naye asomola ebyama n'okulumba gavumenti mu ngeri gyayokolamu oba engeri gyayogeramu ng'awolereza bannansi n'okunenya gavumenti engeri gyekuttemu ensonga z'eggwanga. So njala tegeeza Eklezia Katolika Reverend Father Deogratius Kibi wonna wooli bapulaninga nawo okwoteekako emisango egyefaananyiriza ku gye nkwogeddeko nti oyogerera bubi gavumenti olw'ebikolwa bakola n'emisango na gye bana baagadde. Mwawulidde emisango gye baatadde ku Sarah Bareke gye bamutaddeko najjo tegitegeereka kati bana basajja tebakyalina nsonyi. So Reverend Father Deogratius Kibi message naye ngikuwadde weebereremu. So kati information ya security alert ewedde kati katugende ku kibadde ebuduuda ano ekibadde ebuduuda n'embaale. Okusookera ddala ekitalo nnyo ddala emmotoka gye mbatereddeyo mu campaign tour ya president. Emmotoka eyo driver gibaddemu abadde comrade waffe y'omu ku bannansango abatandikawo aba foot soldier poliisi emaze nemuzingako nemuttira mu kitundu kye bayita Kidundu Market Mbale. Kidundu Market comrade emmotoka gyembala zaawo bamuttidde Kidundu Market Kidundu Market Mbale comrade bamukubidde amasasi okulirana Blue Triangle. Comrade yabadde avuga emmotoka bamuttidde. So Mr. Simon Babakama, Uganda Police, UPDF kuno kitimuku singa mwate mulowooza nti mbagenda basi mwana bate mutekawo kulonda. How dare you shoot an innocent Ugandan who is exercising his right of voting or supporting someone who you feel that he is right to read him. Mukiibi ne group ye basse comrade onabadde mwene motoka bamazina bamuzingiriza na kuba amasasi agamottidde comrade ono amanya njagala epindo zonna ku rencha comrade ono bamusse. Bagenda kufa masasi bali mu coaching tufudde coaching mama agenda tutomera mama bafudde my goodness bajukubye masasi bajukubide wa masasi katonda wange bajukubye masasi ayayani agenda kwa wasi banaji bajukubye masasi bani abalimu abamukiba bakubye masasi UBH bajukubide wa masasi life bullet nga tulaba katonda wange bajukubye ya mulimu bakulembeze eki banaye agikokyeze n'agiba katonda wange gwe yobe 058 ekubiddwa amasasi iyo bagikuba iyo bakyagikuba yankuwa wuya agenda bakuba mwenna yankuwa nanga agenda bakuba bonna katonda wange musoka mukole kuba bagenda bakuba n'abayuma amasasi banaye tasota kyasobola ganye iyi bagenda gisalako bagenda gikuba bagenda gyongera banashi weddwa amasasi mu kibi eyo agenda gisalako agenda gisalako bagenda kufa amasasi bali mu coaching tufudde coaching mama agenda tutomera mama bafudde my goodness mu kibi my goodness oh my goodness chukali mu coaching azibatulozamu mama yona yaweddewo dda agenda tomera tufudde katonda wange bagenda bali mu kudduka mu kuba masasi malala hello nabwakokinga mukiebe emotoka gyolengereeyo president asukayimirire kibi atabuse yeyagigobye baba basanga babasse
But unfortunately, the comrade ekkubo lyako tutasobodde kusurviving bamusse. Kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agumuza emirembe, ffenna tulwanira nsi yaffe. Naye mukiibi ne banno ebikola emukoleyo butemu bikendeeze. Comrade, emmoloka zino bwe zikyamye okwewala ekibaddewo, comrade asigadde avuga kipayopayo, bamusinga akubidde amasasi agamutiddewo. Ndi musajja mugumu nnyo naye ebikola poliisi byekola n'amagye bibi nnyo. Tosobola kukwata mwana wa muno n'omukuba amasasi nga talina musango gwakoze. Wenvira ku live kuno mugenda ku mufunye footage asinga ku ono naye nga ye comrade mukiibi ne bane bamusse. Wenvira ku live eno footage mugenda mufuna n'amanya mugenda gafuna. Nenga mukuba comrade abasooka mu struggle abaforminga foot soldier abadde w'embaala eyo abadde avuga eyo Harrier ye moto olwawukanye kuba n'avuga kifupala kiwalazima namusanga namunyigira amasasi ne gamulirawo. So kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agumuza emirembe. Nze ndowooza mutunyigiriza nnyo. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikotinge mu bisindikire gavumenti gye tuli. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikozesa against our will mu biteeke mu case files mutuvunaano already. Mugambe twogere ebigambo bisikule memeza Abannayuganda. Then the fact is ogoba otya omuntu n'okubala live bullet mu mmotoka nga si mubbi n'omusanga ng'ayimiridde wa parkinze emmotoka mugikubye emipiira n'ojjamu n'okookingemu n'okuba amasasi n'omutta mukiibi kiki? Kiki nnyo? Then njala genda munsaasire video eno ngimaleko. Munsaasire video eno ngimaleko. Ntera nnyo bagamba sikola video za lifestyle. Strictly mbeera mu field yange ya politics. Sisukka. Kubanga singira personalities z'abantu. Wabula ne wanga oli muntu wenkano otya kasita ojja mu field ya politics ngenda kwambala ebikwatako byonna. Nakoze video Mukulu Moses Serebi yagize okukola video nalamba president nalamba buli kimu kyonna ekyetaagisa ekimukyukakyuka nenzija nenkola video ne mukwatamu wali kubanga video tiyagisalamu nesigala ng'eraninga mu yavumira president najja nayogera ku mutabani we ng'omupiira bwe yali emyaka emingi nenkwatamu ako ne mugamba abuulira abantu lwaki omwana we teyagenda ku international teyagenda ku professional football ne mukwatamu ako kamulumine okusinga bakaluma ekintu kyonna ne kaluma ne family n'abantu bonna abamu abagwagwa nja bayita bagwagwa nabagamba politics nze seetonda the moment bojja mu politics seetonda one tosobola kungamba nti omuvubuka zikulaale ogobye emmotoka n'ogikuba life bullet n'omulumba nga parkinze kuba ndoza bambi musayi gumuweddemu n'ogyemu n'omukuba amasasi then noleta no sense ng'abantu abali mu NRM olw'okuba oyogedde ku mwana n'ojja n'ogamba simanyi you need to I will not apologize what I said it nkite tosobola kungamba nti abantu abali mu NRM bajja ne bafuna olukusa okutta n'okuwamba n'okutulugunya abantu ne president kenyini bali bamukubya amasasi nga basindise bakifeso mukuba amayinja nva ku yo video kankulage endala You go down. So, or your DPC Naga, they've started throwing stones.
jukira banadde nkola secretariat wiki eringa etandika nabagaye bagenda sindika bavuka basi ghetto structures mu Mbale ng'omulimu gwa kuwa mayinja era bakikoze kati njala bagambe kigambo nze sikola lifestyle videos and strictly za politics bogwamo politics mu line ya politics ne obagwana nja kwambala mukazi wo family yonna as long as tuli wa NRM ekyo kyo kidda buli yakoze video musime jangu etonde sisobola kwetonda bakatta bakomredi bafa abawere 10 bukya campaign zo zitandika abana bamenya amagulu temama temumanyi bungi bwabo abasiba NRM government ya Museveni gye bawagira okitegedde bulungi nnyo kati bolo omuntu yenna asinika ebinyo mugambe sisobola te sirisobola kubanga tuli mu politics nze mu politics sina gwe nsaaga naye nze fujire bankoze kuno social media mwali budde nga nyombera omuntu kuba nkimanyi ndi mu politics ndi mu saako ya politics sina gwe ngenda kuyomba naye ojja kwogera ekigambo nange nkudde mu kyenja that is politics kati gwe kyalumye nnyo nga nkyogedde ye byabadde ayogerera enkyukakyuka byabadde avuna president all along nabana abaana comrade go basaba bamukuba amasasi openly information mugenda gifuna nga avuddeko olimbo kyamulumye nnyo omwana mbwa ine ndali yes ine ndali kiki nayogedde genuinely nayogedde ekitufu kyekyo kyali kuba kibanga kyakumye politically that is it oyikubaita politics toyingira mu mazina ga kima nga tojja gasobola toyingira mu mazina ga kima nga tojja gasobola nze seetonda mu politics seetonda gwetunula gubaita speaker najja na ku stage nakwata microphone nakonjera president ebigambo binene Kabanda najja nakonjera president ebigambo binene Museveni najja nakonjera president ebigambo bwabanga Museveni asobola okonjera president bwabanga Anita asobola okonjera president bwabanga pale basobola okonjera president buli kimu kyonna ne bakyogera gwate gwenjogeddeko ekituufu onyiga otya okusinga ffe ne mutuuka n'okutta ne muwamba nva kukola security alert eri ku mmeza mazo gidraftinga so yeyembere badde bududa information yamanya mugenda gafuna ga comrade gobasse naye nga we tuvidde we bavide kompewo aba comrade bafa bala basatu bakwatiddwa abakubiddwa masasi basatu bakwatiddwa kuliko Sebuguzi Frank on vice speaker Eastern Parliament Sebuguzi Frank yo police mukote ne mutwala kuliko Asmani wa Mukuyu naye akwatiddwa kuliko Usama foot soldier naye akwatiddwa naye nga comrade abadde avuga hali ya eyo atiddwa akubiddwa live bullet comrade mukaba umuze mirembe tewali kyakola byensi gye tuyitamu ne buli muntu agenda sasula ebikolobero bye nga bwabigenda okubikola atuvuddewo kati kino kyembagamba kamba testingire ku bintu byembagamba speaker byayogedde uno if you vote for umbrella you're voting for homosexuality and they are the themselves. My brother the umbrella said in the first 100 days he's going to remove PDM. So if you vote for umbrella you're going to vote for removal of PDM. If you vote for umbrella you're going to bring insecurity because they want to demonstrate. No worry. All right. Video mutongole ketandike munansonyiwa embeera gye mpiseemu awo mbadde so emotional olw'ensonga politics gwe twasoma ne gwe tula mu nsi yonna
Politics is all about ideologies. Temboli mukuba masasi kutabantu, but in Uganda, because we are under occupation. Nyongero bakubiriza, we are under occupation by the Tutsi, Rwandese refugees, who came as refugees, but they are trying to occupy our country. So they are fighting against our will, we the indigenous Ugandans. So I'm calling upon all Ugandans on 15th of January 2026, very in the morning at exactly 5 p.m. Please come in large number, vote and protect your vote. It's the only way we are remaining with to select our only president who is an indigenous. Please don't dare being intimidated by the security agencies and some individuals, including the so-called Lawrence Museveni. Please, I encourage you, on 15th of January 2026, come in large numbers and vote. Don't be intimidated. After voting, please leave a space of 20 meters from the polling station, sit there and wait until at exactly 5 on the counting time, and we demand for our victory. Don't be intimidated. So, achechiwete. Kati, kavidi njara katandike buterevu bulungi nnyo. Na buno baka bwefaananyiza ku kino. Mukulu Simon Wakama, Nyandi Osoferiti bahabulwa saako n'ekibinja kyammwe kyonna. Eggwanga mulitadde mu kabiga mulinga abaafuzeeko emyaka 5, so nga mwakafugira emyaka 40. Bwe mba temulina kigendwa kya kutwala ggwanga lino kutta bannansi, njala sooka kubuuza. Kiki essaawa zino ekikutambuza ng'osindika abaduumira poliisi n'akakiku by'okulonda bagende basinkane abannaddiini batandika bagamba nti bajje boogere n'abantu baleme kudemonstratinga oba abantu olumala okulonda badde ewaka? So bw'obanga okimanyi oteeka akalu k'abenkanya bannaddiini obaagaza ki? Inspector General of Police, if you're not organizing the genocide in Uganda, this is not about election. It's like you are organizing genocide. If you're not organizing a genocide or a mass killing of Ugandans, mostly the indigenous people, why do you contact or intimidation or force religious leaders to come out to preach peace when the police doesn't preach peace? Byabakama, all along you've been working with Museveni closely, but we've been watching. Last week, you and the Inspector General of Police, you held a meeting with the religious leaders, asking them to preach peace and to inform Ugandans that after voting they should go back home. Mr. Samuel Bakama, I'm here to inform you that under the Constitution of Uganda, Ugandans, they have all rights to, after voting, they remain at the polling station 20 meters. Unless you say that the Constitution is no longer functioning. Because there is no reason as to why you chase all people from waiting their results. Now you've approached all religious leaders, forcing them to come out publicly to preach peace. Which peace? When today in the evening, one of our comrades have been shot dead by police, live bullets. Since this campaign began, we've lost almost 15 of our own comrades across the country. Some of them have been knocked by the police vehicles. Some of them have been killed by police, as it has appeared today in the evening in Ibudoda. But nobody amongst the religious leaders who have been coming out to condemn those acts. Right now, the Inspector General of Police, Chairman of the Electoral Commission, they are pleading with religious leaders, informing them to plead with the public that they shouldn't demonstrate or they should preach peace. Which peace? When you are continuing kidnapping people, when you are when the police and army, they keep keeping on killing people, organizing fake elections, denominating candidates, bribing candidates, forcing people in exile. As we speak right now, the rich people in Uganda and some historical politicians, businessmen, businesswomen, and some rich individuals, they have already ran out from the country. They have already ran out from the country. Why? Because they fear what is coming. But what is coming? Nobody knows what is coming. It's because the government has become a problem by intimidating, killing, and deploying military as if we are at war. Nobody is at war. We are in normal elections, but the problem is
Museveni is a criminal and his group, and they know that in case there is a change of any government in Uganda, they are going to be in it for it. They are going to be accountable for the crimes against humanity since 1962 up to now. And they know it clearly that Museveni and his family are refugees. The international laws states very clear that anyone who comes as a refugee in any country is not supposed to leave that country. So Museveni knows that he is going to face the crimes against humanity which has committed since 1966 up to date. So njala bategeeza mu abasajja n'abakazi abaddusiza abaana bammwe okuli bannabyabufuzi abakadde okuli bannabyabufuzi abaliko ba MOP ba minisita abagagga mu Kampala bannabyabusuubuzi jala soka pabuuza bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolobero Museveni byakola ebinyigiriza bannayuganda mu bannabyabufuzi aba NRM n'abato baddusiza abaana bammwe ne famire zammwe bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolobero Museveni byakola kiki ekikuddusa famire yo gifulumya gitwale ebweru w'eggwanga ng'ate ekizibu okimanye Museveni twali tubadde ddi mu nsi ng'okulonda kufuuse lutalo twali tubadde ddi mu nsi ng'okwata omuntu nga talinaako musango ekyo ekikugambye oddusa omwana nga gavumenti yennyini eri buyinza yeekola ebikolobero ku bannansi ne bannansi yese batandika okwerwanako gw'olina ssente empya neekadde okolya Museveni kiki ekikuddusa abaana bo bano bonna bahamu Eunice Kigundu bannabanja buli mugagga ena gw'omanyi abali mu Kampala balina akeddiza Museveni bonna baddusiza famire zaabwe n'ababba amataka ga Buganda n'aga Uganda bonna banyanda bafulumiza famire zaabwe abala bali Kigali abala bali Angola abala bagenze mu Amerika bagenze Canada bazifulumiza lwaki kubanga tebasobola kujja kwogera ku nsonga zino mwe ekizibu kye mulina mwenna mulowoleza ku mulinga ssaawa ya Queen lwe bagiteeko bagikyusa kanda lwaki singa mwali mwogera ku nsonga z'eggwanga singa Museveni yavaako oba singa yakyusa dda n'enkola ye but when you go silent you give a blank check Museveni to commit crimes against humanity olaafe aboogera bali mu nsi zetujja mu nsi zino Museveni atusindikira ebiyenje buli lunaku kijja ekikunoonya ekikutte kubanga oyogera lwaki mwe abali e Kampala nga mulina ssente mulina amaloto musobola kwogera ekyo kikibaddusiza abaana kubanga mwaleka ekiwundu ne kisamba eddagala era mwenna njagala bateeka mu kakungunta kamu wa mu group muli basiru mwagaana okwogera ku bikolo bya Museveni singa mwali mwogera mwenna jointly singa Museveni yakyusa dde embeera but when you keep quiet you give Museveni a blank check to commit crimes against Ugandans lwaki muddusa abaana bammwe bannayuganda basigadde mu nsi abagenda okuttibwa bo tebalina musaayi nga mukimanyi bulungi nnyo nti bikolobero babikola nga mbiraba mulwokuba mulya ne Museveni mukola ne Museveni ne bannaddiini baddusiza abaana baabwe kati gwe otuleetera bino ebiyenje nja biyita biyenje wulira bulungi nnyo njagala uliza akatambi kano ogenda kunyiiga bannaddiini nga bagamba bajje boogere ebigambo ebitakwatagana wulira abalonzi okujja okulonda omala okulonda dukka bunaabiro nga ate waliwo n'abala abaganze nina akatebe kange jasula mukamwazi kange ateeka mu mateeka etteeka liragira beera liita abiri etteeka liragira kakati ogulawo waki kale ekintu kitandisa okola akalimu kafe kalaba mirembe ekintu eso sebo yakyefaso kibopye mutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalulu kaabwe kalaakuluba mirembe nga mutandika okubanga n'empalu ku mulundi gwe tubameze luli mwatuba leero tugenda okubamiga ne mutandika kubagana ebintu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandisa okuwana ne mugenda ali ne muwonona ebintu nti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2023 yaliwo mu police station zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaabo mu police station tetwazirangira kubanga abantu bazunduna naye lwekyo tetugamba ngakakiiko bwe twagala akalulu kaffe k'amazima n'obulikanya ate nga k'emirembe nga teri police station yonna
etaataaganyizibwa tusaba abantu musooke muddeyo waka ekiseera kunatuuka okuba musobola okukomawo mulabe engeri obugyebuta okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nyavu waali kati mwabalinde emita 20 sigunu si mupiira nti wajja kuba kalungo okuba engulu tuli bawagizi nedda obuwagizi bwammwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bwoba omaze okukuba kalungo wadde teeka likukkiriza nti obeere emita 20 naye kitugezaako okwewala nga akakiiko nti wayinza okuwera embiriganyi obutakiriziganya olina basupporters bakandidate gumu olina basupporters bakandidate gumu mwenna muli kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mugenda mulyako temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi mukiribiribwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke nga musituka Electoral Commission byetugamba kyetukola ekikufe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Guidance za Electoral Commission ziri clear. Ate kati oyagala nyongereko ki? Oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission. Ezi yagendesa mu mateeka. Ante bibyo ne Electoral Commission. Nze ndowooza ekyo kibuuzo mwandikibuuzizza chairperson wa Electoral Commission. Yamwe mbagambye kati poliisi ye lead agency omukuwa security eya election. Kakati nze simanye ebirala gye mubijja. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano okitegedde nakyogeddeko nenkugamba nti ku budde buno tulekulutinze ba special police constables olowooza baaki kati muganda wange yenna ali mu Uganda abasajja n'abakazi bafulumiza famire zaabwe naye ng'ekibafulumiza famire zaabwe gavumenti omuvuyo gweri mu kukola nga batidde nti abaana bayinza okuttibwa naye nga baagaana okwogera ku nsonga zino. Electoral Commission etegesa akalulu k'ekibbi kati kankwambule ssebo ne bakama bannayuganda mwenna buli kino nakibagamba dda mu kyetegekere eggwanga terikyalina constitution neya 1995 Museveni gyewandiikira naye baagimenye batya. Etteeka lyonna mu Uganda erina okukozesebwa mu kulonda oba eriyitibwa etteeka mu Uganda lirina kuyita mu paaliyamenti. Omubaka omu asindikibwa n'agenda n'awandiika etteeka ne bamusindika n'awummula n'aliwandiika n'aliza ne balikubaganyako ebirowoozo ne liyita ne balisayininga ne lifuuka etteeka. Kati Museveni bwe nakubye biometric Museveni yalagidde Mao mu ofisi ye n'awandiika etteeka nga minisita ekitakkizibwa mu constitution n'alisayininga n'aliwa Electoral Commission akozesa biometric voting scan system. Ngera kubuuza Ssebo Bakama ne Mao amateeka mu Uganda gonna gasayiningibwako omukulembeze ali mu Yafes etteeka lya Mao ani yalisayininzeeko litandika okukola. That means you are against the constitution. We are under mafia system. Nkiddamu Electoral Commission Simon Bakama etteeka Mao lyawandiise fu kubanga teririiyo lwaki temwaliriise mu parliament. One Bakama kankwambule mwenna bannayuganda emiliyoni 13 ez'obukonge obupya obwa National Identification Card baze muyita endagamuntu zonna kalentire tezikola. Lwaki tezikola? Ngenda kwambulya bana abasajja miliyoni 13 zonna eza National Identification Card ezaafulumizibwa ate nga nezimba kyaziremedde zonna tezikola. Wabula enkadde zemusigazizza zikyakola. Lwaki empya tezikola? One baddira data yenna owa 13 million national identification ne bamuinstallinga mu biometric vote counting system. Ompulya bulungi nnyo. Kati bamuinstallinga ne gwe bagenda okukozesa okubalansiingirako obulu bwabwe. Kati ate ne bakugamba nti endagamuntu enkadde tejja kukola olw'okubanga olina empya
lwaki bakikola olw'ensonga bakimanyi nti singa baactivating endagamuntu empya already bw'onojja n'endagamuntu empya ngeri activated ng'ate data oba amukozesa dda mujja kubeeramu tojja kusobola kulonda bajja kuga nti walonda dda y'ensonga lwaki endagamuntu zammwe zonna teziri active oba okitegedde njagala ongambe tokitegedde kankikuddiremu millions 13 ez'endagamuntu empya zonna teziri active tezikola tosobola gisikaninga tosobola gikulako kintu kyonna lwaki kubanga data we baamukozesa ne bamuteeka mu biometric voting scan system kati ate bo bakugamba nti bw'oba ogenda kulonda olina kukozesa ndagamuntu kati bw'onojja ku polisi bagamba nti endagamuntu yenkade tesobola kukola olina kukozesa mpya kyokka nga empya data baamuteeka dda mu system walonda kati baza activating n'ojja ne mu kulonda bajja kugamba nti already nanga muntu yakola yalonda mu system eri kitegeeza nti already baabaka lwakoze kiba kati kyewa teziri activated. That's the reason as to why. Kati mukulu seno ne bakama ekyo nkitegeezezza ensi ekitegedde kati kankwambula omulimu gusembayo zonna denominations ez'okujja abaka ba National Platform of Parliament ziyimiridde mu biti bibiri azimidde mu biti bisatu nkiddamu zonna denominations aba National Unity Platform candidates aba MP ziyimiridde ku biti bisatu ekisooka kye kino wano wammanga 1 ekisooka bakugula buguzi 2 bakozesa technicalities eza data w'abalonzi gwakozesa obe yabakusayiningira ekyokusatu bakujjamu forcefully ze technicalities 3 eziriko kati technicalities zino 3 eziriwo ani azinfluencinga 1 mukalu tukagenda mwera buli omugenda ku macholo yeno tukuwa information ebiri mu public archive tukuwa information oyo mukyala n'abakyala Sadolini Anita Amongi yakwata akakiko ebyokulonda akateeka mu ngalo ze tembera surprised nga balangiridde ba member parliament abawerako 20 nga bamuti kubanga sente bazisasudde bulungi nnyo bategeza ba presiding officers ne returning officer they make sure nti bakandidate b'omuti abasinga obungi bayitawo basula banopu ne bawa mandate so kama agende maaso nga nominating abakulembeze ba National Platform MOP mu other regions ngera Ntamongi yakiri mu lwaki akiri mu kubanga muhozi tasobola kujja politically n'ayogera ani amukolera Yanita Amongi ne Salim Sere politically tasobola kujja ani amukolera Yanita Amongi kati mu kitegedde yensonga lwaki ayimidde ku program n'avuma n'alengeza kubanga akimanyi enseme babaka balina deal nga bakawe babategeza bakole ekintu ekyo so mu kitegedde bulungi nnyo kati ffe kino kituwaaki comrade nkusaba ogenda olonde toggwa mmanyi ntukwa information kyandi tubeeredde kizibu nnyo ng'era bwe kyali lumu okololo ke twawangula ne bakabba tetwanditegedde bantu ki abakyamu tetwanditegedde nti parliament doesn't function tetwanditegedde nti basobola n'okuwandiika etteeka eritali mu mateeka ne likola tetwanditegedde bantu ki betudiringa nabo wandigenza otya mu gavumenti nga bampuuga mwebali bandibadde tebatta omukulembeze twantegedde nti NRM erina n'abantu abatali mu mateeka bateteekeddwa kwesimbawo twantegedde nti NRM erina abantu abataasoma nga bali mu paalamenti twantegedde tutya kakunta akatulimu abantu b'ekyukakyuka bani abandi badde abanga oba okugula oba okujjamu twandaba tubategeera ddi under this process otulina obbategeerera muganda wange yonna gy'oli ngenda kugamba beera mugumu genda ku makyolonde eno process kano kasengejja gavumenti yeyanjuludde bweti yonna eri kungulu kino kikuwa kiki ekigenda okuddako ani gw'ogenda okudiri ne bwoba ogenda mu lutalo lwa mundu kati omanya ani gwe nsobola okukubira omusimu ne mugamba tugenda mbuyeekera ekitabaddewo luli under this process kati ojja kutandika okusengejja ani gwe nsobola okukubira essimu okugenda ku paati B wa paati C ekitabaddewo
ngagoloza muntu inagola mu struggle wagola mu opposition to opposition. No, now you know exactly which person I go to deal with. Kati osobola kitegeera luli kibaddewo. Nga nemmengo temugimanyi, menge kulembera mayiga muve kujja Ssaabasajja, menge kulembera nga temugimanyi, temumanyi ani ani, temumanyi biruki, temumanyi ani ani, nga temutegedde. Temutegedde abayimbi bali ki, temutegedde ono yani. Wanditegedde otya nti we are under occupation, nga n'abanyarwanda basobola okumya mu Uganda bakola festival. Ne bakijjawo publicly. Wanditegedde otya. Eno process Katonda mwayanikidde buli kintu kyonna. Nti kati ku lupapula osobola okiraba ani gwendiyinga naye. Byemu ku bintu byetufunyemu nga tetunnagenda mu kalulu. Wanditegedde otya nti commission ate noonya bannaddiini bajoogerere. Wanditegedde otya nti police inspector general police anoonya ate abannaddiini bajoogerere. Wanditegedde otya munnaddiini ky'omufu nga mwenna mukimanyi nti ensi bwegwamu olutabanguko abantu bonna baddukira mu makereziya mu mizikiti okutaasibwa nga ne mu mateeka g'entalo terimu yeekera ayina kwesanza ku kereziya oba mu ddwaliro. Ebifo bibiri tebikkirizibwa mu magye galumba okuli emizikiti amakanisa n'amatebikkirizibwamu. Wanditegedde ddi nti amalwaliro ga Uganda gonna gajjuddemu akabano. Wanditegedde ddi bannaddiini nti bafu nti ne boogera abantu bakyasobola kuwulira. Kyenava mbagamba nti Kyagulanyi si wa bulijjo, agenda kulabisa buli muntu yenna. Wanditegedde ddi. This is a process ezenga obudde bukyali before elections. Gozaki president mugumu nnyo kubanga akimanyi he can stand alone naggusa ekintu kino kuba kibulako almost 5%. Lwaki? Museveni thought oba yalowooza nti bwakwata ba comrade bona ba foot soldier ba bodyguard ba president agenda kuwanika. Yawaniseeko kyamukozo kimanyi ku final days. Kyenkugamba nti wa president ayimiridde omuntu omu n'amanya nti kino ekintu ngenda kiggusa ku lwa bannayuganda. Kitegeeza even you can stand alone. Nga toyina gw'ogenda kukubira simu nti gundi kyetaagisa kino. No. Stand as an individual. Era Museveni kimwewunyisa omusajja ono tukoze buli kimu